military bana abasajja basetting agenda neva nekwata ku mitimbagano negenda ne mawulire buli muyimbi yenna aleeta abayimbi mu kivulu n'oba bebe cool wanu ayitako mu kikuubo agendako mu wino agendako ku sawuliya eri bayiteebwa ewakisekka Kisa yabadde wakisekka abantu ne bamugobera walabya akacyankalano tiketi bazitundiraawo osegedde basemakula bonna baani bayita bawininwa buli omu ayina show kubanga abantu wakisekka osobola okujjayo abantu abawera 1,500 oba 10,000 ezo just wakisekka n'amawulire g'oba opuulinze ne bana abali kimanyi bbanda luddawa bagamba tugenda mu show tugenda mu festival Kenzo olaba naye agenda 9 BET akkirirayo wansi kati gwangambe ntono mwana talina gy'akkirira oba yakkiridde Mbalala awa Mbalala gundi eri gye banzaala obadde ki waliyo bameka obadde ki naawe kakati otunuliramu ssente ezireeta obuntu okuva Mbalala gavumenti egesa kyeyagamba naffe kye twabagamba nerumbye kyeyagamba nti wabeerawo diversion nga gavumenti erina kyeyagala bwe bati eggwanga balikimpingira kuba bamanya nti bano batuleetera namba kati mu discussing ekyo beba bwa agenda ne TV sanyuka nejja ne bireeta live gwe munange olabanga ebitali byakusanga ogenda okulanga Museveni yakabasika emyaka egi nga mulowooza eyo gasiya. Are you at liberty to tell us where you are? At this stage, no, I don't want to disclose where I am. Because first of all, I haven't settled anywhere. Oh, before you went, you talked about Robert Kyagulanyi left earlier. And in your conversations before you left, you had actually talked about addressing that subject, and you seemed not to accept his going away. So what changed for you? Why is it not okay for Kyagulanyi? Why was it not okay then for Kyagulanyi according to what you said earlier? Okay now. I didn't have the same facts as Kyagulanyi had. Mm-hmm. At the time he left, that was my thinking. Today I have a different thinking. I didn't know that the system had collapsed to that level that they can arrest the main opposition leader in the country. I didn't. Amen. No. Komao. Kakalamu. Bobi Wine yagamba bassemujju awo nti bajja kiwulira. Okisegera. Ne balowooza asaaga. Kati muzeeyi wange okusonyiwa kola video mu Luganda ogaba ne nsaba mu nsonyiwe muganda wange Bobi Wine nsonyiwa saategeera bye nali njogera ne bannayuganda mukole ki mu nsonyiwe buli omu asobya wala yogena omanyimu abanyankole babasinga ebintu bingi walaba Kajina we yajja mu parliament ze bujjo kibagamba bajja bamweweredde omukazi yagamba naye mba mwagala nfukamira ngenda fukamira ebyaddala zo ssente zaabula ne simanyi ngeri gye zaabulamu oba ye yazibba Kajina naye mere fact yagamba nsaba mu nsonyiwe even if you need me to kneel I'm going to kneel down. Kajina baasonyiwa omukazi buli omu naga ku malala g'abaana abava mu Western kubanga kumira malala Ssemujju kugamba nti muganda wange Bobby nsonyiwa saamanya bw'olaba Ssemujju takikoze bw'ati aba naye kabadi Ssemujju toyogera bwa luzungu bwo jangu oyogera Oluganda awo tujjo bw'olaba Ssemujju nga teyeetonze bw'ati Fred Rumbuye kyayogera nti obusajja buzze Bulaya kukyukira mu musajja kwa musajja anoonya agamba tuzikiza tutya Bobi Wine muwulirize nnyo kati musindikeyo ku Ssemujju agira ayogera bonna babiri wabweru bakuwadde emyaka gyabwe gyonna ssente bunaku bakolere ki baba n'abawuliriza abali e Bulaya anti kati onoowakanya otya Bakisekka nga oze Bulaya kati Kakalamu singa najja e Bulaya katugeze nga nali nvuma abantu b'e Bulaya kye nandisosokola okimanyi kubeetondera kale ekyokubiri Kakalamu weegenderezanga nnyo kakati Kakalamu okay bw'oba oli Bulaaya n'ogaana okwogera ensi gy'olimu golooza gavumenti esobola kutegeera nsi gy'olimu nga bali bakubidde live kikyotegeeza nga totugamba nsi gy'olimu mana amutugira naawo nga tamanyi olaba Naamini yayogera ati ali Saudi Arabia kyenkunnyonnyodde lwaki omusajja tabanga nga vidiyo azikwatira mu manju ya kira ate naawe nedda Lalo kubeerawo nga Ssemujju vidiyo azikwatira mu manju wa kira wakyasaaga Stella Nyanzi badduka baayogera Germany kakwenza Bungereza because it's normal. Ne Bobby ayogera America. Bobby ayogedde America ba wisdom bali Canada kati golina special sabo kiki olina kiri special
tutudde ne government tugibaddemu tukubye ekintu twagidde Bobby tudduse twogedde gye tuli gwe toyogera gwe kikyo mama semujo ina kyajabulo ki gwasinga Besigye ne Besigye yayogera nti ndi South Africa yo yadduka tusobola okubeerawo nga semuju video azikolera kira mabega manju. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wegga bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Ofumbo bwano babuyita nnaku yansi yatugatta. Ofumbo bwe Bulaaya. Nego talikidde mu giya. Ofumbo bwe Bulaaya. Babuyita nnaku yansi yatugatta. Nali simanyi kufumba konze kannoonyeeyo. Biri yali ensimbi konze kafuneyo gwe njalasulako bulungi. Nnaku yansi yatugatta. Era kyova olaba kakati ffe Kakalamu omuntu gw'otepankirako Bulaaya yona ayagala okwegattanga omanyi ffe bbaasi zetuli nnyo okuddayo okulaba ku bantu baffe bwe twaleke Nicaragua anti Peter Sebatimba alina gy'ali nnyo omanyi bbaasi ffe gye tuli nnyo okuddayo okwegattamu Nicaragua nze nninya Airbus 350 naye kakati ku bano boolaba wano tebamanyidde neeyano olina ogumira ebintu bingi ne wajja nga tanaabye nnaku yansi yatugatta ate si oteeka gundi oteeka bisikingo ku radio abantu bakuwulira olowooza oyogera nga lowooza tuyogera n'abantu anti oli eyambuuzizza nedda kyenkugamba nnaku yansi yatugatta kati 10% mwe muli abafumbo ddala 90% nnaku yansi yakola ki naliwo abamu ababeera n'omukwano ogwa ddala kyenkunnyonnyodde ye 10% kati kankubuulire tulinaawo for example nze oli okitegeddeko Kakalamu ne tukuba n'oyogerako ne kati Kakalamu olina mamiwo wano owa America nowe UK by the way yakubidde birakubuulirako omujjukira oli gwe nafunirako essaati nga nkuwerekedde obuze yakubuuzizzaako ejjo bannaye nange mutumidde yakubuuzizza nangamutabani w'omulala omugambira mwagala nnyo n'agamba ayagala bwe tujja wano ayagala kujja wano wali bazze tugende gye tugenze okuwummula naye ayagala nga nina girlfriend oba omukyala obeere n'omuntu tayagala kuwulira nti omwana we yagenda mu bintu ebiralalala mami tatukalubiriza jje tulye ku ssente oyo yengoberera mama oyoyuke singa batukolera ekintu kimu ne bajja lumu musumba gundi kwagala ne bajja mu wiiki y'emu kati kankubulire kati tubadde twogera ku by'obufumbo olaba muzeeyi wange yatutwala mu Arsenal kati muzeeyi yatutwala mu Arsenal omuyita otya Pike muzeeyi Pike muzeeyi wange kati muzeeyi wange omulala ne mami wange oyo kati abo si nnaku yansi yatugatta
Ositegedde neba nanku yansi yatugatta beba nabavuka bola kati ngoli omwana gwe nakunyumiza eyakwata essimu y'omuvubuka bali kwayiwe n'agikanyuga wabweru balabye biri kiri kye nadde ngamba oli omuwala gwe bakutte bayembe n'omuvubuka n'akwata emmotoka kati nga ozebe wali ewaffe n'atomera emmotoka z'abantu kati ababawala bennaku yansi yatugatta ositegedde kubanga abantu bangi nnyo abajja wano including Kakalamu wabwe nga mwali ekintu kye yali afumbyeko ekyategeera Makuloni n'amagi Kakalamu Katonda wakuyamba n'akuteeka mu 10% y'abantu abali e Bulaaya nga baafuna abantu ekibagatta kubanga omukwano kitegeeza ki Kakalamu nti omuntu g'oba naye n'owookola ensobi tasooka kubuubuuka. Do you not know Kakalamu omuntu akwagala alwana nnyo okusevinga relationship yammwe newe wabaawo ekikyamu ekizze ne bano bannaku yansi ye yatugatta musobola n'okugenda bwe mutewa Nakato ng'ategese omukolo ng'ategese ennyama wali ku Kristi ne mwekyawirayo abo bannaku yansi yatugatta mubeera bwe muti mu kirabu z'Abannayuganda n'agende waakalyango wali n'azina naye ng'amunyiga ng'alinga atali mufumbo n'ojja n'omugambo waaye nga bakutte nnyo naga gundi ndeka naawe sigo wandeete Canada bebo bannaku yansi yatugatta kasita obawulira ate nga bagamba bannaku yansi yatugatta tuli wano Canada mukyala wonno gw'olowooza oli ne mukyala naga gwe Kakalamu tomanyira tuli wano Canada ngenda kulagako kubanga fuba ne Canada ffenna twenkana bebo bannaku yansi kasita owulira oli agamba tuli Bulaaya ffenna twenkana ne waba musajja babayita nnaku yansi yatugatta beba nnaku yansi akola ki bampadde ka video k'omuntu bangambye nti ali wano waliwo omuvubuka basuse ne balaga ng'ali mulaavu baakampadde wano babalaze ng'ali mulaavu kakati ne bandaga nga batabuse kati kankulage bannaku yansi wakalabye ka sekendi zizino kankula bannaku yansi ye yatugatta era kasita olaba omuntu ng'akwasamira tuli Bulaaya ffenna twenkana be bannaku yansi yatugatta oli namugamba twali wali nga waliwo gundi nga waliwo Professor Galabuzi nobeera munnaffe obutegedde daga olaba wano omuntu ajja e Bulaaya twenkana weyamala okukyogera ne mugamba oyogedde Professor Galabuzi wuuyo kiki omwenkana Professor Galabuzi Edward no Grace Edward no omuteeka mu Google bwetu bagamba yakulembera Department ya Political Science ku Toronto University ne mubuuza wenkana naye eki twabadde eri tulina omuvubuka myaka kumpi gyegimu Norman ali mu real estate alina ennyumba twali bwe alina ennyumba 8 bweziti eri Stockwood 8 ziri bweziti ku line bweziti naye nga bamulabye omulinnya nako banaye olutunira bwoti naye bano bannaku yansi yatugatta nga boogera nnyo twatuuka wano watuuka okunywa omwenge awanika eri ebigera nti yatuuka mu ggulu kankulage bano bannaku yansi yatugatta kugamba relations babano nga bwe babadde abo mulimu gundi sorry kati alindako kakiri west ntegedde nkendeezezza wano akati baabo basose ne beeyagala balaba beeyagala bagenda leeta few moments later abantu bateekemu few moments later kati bagenda beevumye yamugaye ngenda kulagako naye kaka nzinadde mayisi bannayuganda baabo yaddidde akasayi n'akasanguza ku t-shirt ya white bannaku yansi yatugatta nga TikTok tennaba kujja abantu bagonjolanga bakyensonga zaabwe wano mb'omukono agenda kuyita ambulance kati abantu kati twakula twesala obwambe omusayi yagala empita ambulance bannaku yansi yatugatta bali e Bulaaya wano akubira polisi n'akola abo tebali mu Canada bali wano munnaye webaŋŋambye natidde notya bannaku yansi ye yatugatta bagende empola naye bannange
amanya gange nze Kai Wisdom mutawani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka waliwo mwami akutumidde igwembadde naye kusimba mbika David Valley ali Sweden naye akutumidde nnyo akugoberera nnyo abaddeko ne mwami Henry naye asaze nnyo obutamukuwaako koza abadde ayogera kigambo ku kigambo nga buli kyoyogera nze simenge gy'owandulamu abantu gye bakwata ebigambo byo tiyayogera kano yayogera kali twagenze mu kufiirwa ate kati ebintu byafuuse shera singa abadde wantaddewo kamera nembagamba naye tuli mu kufiirwa twabaddeeyo naye kati nagenze okujja bwe nti okuyingira mu ddiiro neŋŋamba bana abantu balabe gundi and you know okufiirwa kw'abano nolowooza munange kuliko okunakuwala anti kati nze nadde ndeese ennaku ye Uganda naye kegamba ebintu abaana bagenze nga bannyonnyola n'ebintu program oba twagikola ddi ne bannyonnyola eyo ne bannyonnyola esembye kati okay owulira nga bulungi oli nga annyonnyola ebigambo nannyonnyola you feel so good ne bawakana nno empaka zabadde wali kati kyokka nze tudde ate nga mu kaseera kano bino bye tukola tubanga abali mu kusaagiriramu tekikyalinga lwe twabeera kakati kakalaamu omanye ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti it's not a matter of kusaagiriramu kankuwa example Fred Lumbu yayogeranga ebintu abasiru ne bagamba nti alimba twabadde tuli awo nze abantu abamu abafu nze Lumbu yafulumya ekintu bwenti nenkijja ewantu nentegeera nemmuta twabadde tuli awo kati bonna abagamba bonna nti omusajja alimba nga batuuse mu parliament bamudiscussingako bwamulabye omusajja amudiscussingako n'agamba nange ani awa Fred Lumbu information according to this to that si Muganda singa abadde ayogera Muganda bandigambye akola ki oweeyo bamuyita Bukeddia weenaaleemu n'ayogera kati oyo weenaaleemu watukiro kireeta ku floor parliament baba bamugambye akyogera ku kintu omwana akola ki atuli bubi nze kati kankubulye kakalaamu nze Okero Oryem we yagambira mbu naakomyawo Fred Lumbu yenkeera twali tugenda ku NBS twali tutudde tuti era we twamalawo tukafunaga kakaye otusse namugambo Okero Oryem with all due respect one enkya tosobola kuleeta no Fred Lumbu nga ogambye two obwakabaka bwa Buganda tebunakugambako nti Fred Lumbu is a problem to them kubanga Fred Lumbu ye Muganda abaganda b'emmengo banaabamirako problem bajja muyita ne wana bakatikkiro bamukuba emboko but not to you Okero Oryem twagenda okuwunzika era ne bankomera ku NBS ngayise ennaku ezi nga Lumbu yetazze ne bateekako nze yisima simanya ani Katashi Baaga biki gwe naye manyi kye twali wali ne ono litakagwa bamutaddeko online Shonga tenatandika omaye kyaliwo waliwo abasajja aba fena twogere nti no Lumbu yajja enkeera fenna nga tulina ne bakuba akantu ka minisita nze nasembayo ebaga misisi alimbye tugenda omumala show sikata neme kuvaawo mu studio osegeera ne mbagamba ebintu bibiri tasobola minisita Okero Oryem wagu nayogera obwakabaka bwa Buganda Katonda n'atuyamba Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'avaayo n'agamba Minisita Okero Oryem erad ffe tetunnaba kumwandiikirako with a complaint ya Fred Lumbu ye okategedde akantu ako kubanga oli Muganda waaba alina obuzibu bajja mukuba wali embooko kale naye kusiggwa Okero Oryem emyaka gigeze kati emyaka ng'ezi nga mukaaga naye kati bukyagamba nti nno bamuzza taddanga ate takomangawo kwetonda nti nabalimba kati twabadde tuli abo n'abagamba nti omusajja alimba nga bamudiscussingako mu parliament omusajja agaba security alert omusajja atugamba ono yayenze kwono omusajja abikola omusajja aleeta wiino kati it's not all about kati kakalamu olaba ffe tutule want we have a preview of information no nakutuukako nze nanyumya nekyogera ndi Uganda nti nalaba Ngobi ng'afuuka permanent secretary wa minister ya finance nga ndi awo nga biringa nno byakusaaga ne bagoba muhakanizaawo bamugoberera ku ssimu emirimu natandika ojjiduka omusajja era kyagamba nti abasajja abali ero Lumbu ye n'abalala mususse okulingiza n'okuyingira eri munda ne muvayo ne mwonoona ne mwogera tetwonoona buli nsi yonna eri serious ebaako ne ba whistleblower kuba teri agenda bagambako kati kakalamu kankubuulire nze omwana yenna ali ku ground ne waba minisita nsobola omugamba right now towepankira ku Nammeere kubanga Nammeere ali mu kifaananyi kyani
oli owekayunga omutegedde simutegedde eyali owekayunga ani erinnya yani no ati kyenkugamba nali ku kiddo kati nga nkugamba oba minisita nze alabyeko ku bintu kubanga kankubulye Kakalaamu Kakalaamu tolabanga ku bintu nze Kakalaamu okimanyi nti nalabako Museveni ng'akubidde muganda we essimu n'agaana ogikwata ne batuma Tone Sempijja nakyogane ku Simba n'alinya bodaboda paka kapeeka nga yali ku ssimu ng'oli aganye ogikwata gwe Kakalaamu nze ndabye ebintu nga ntudde wali mbiraba bigenda mu maaso naliko bwe ntuseta usinga tutudde sabo mpunzikana kino anti nkugamba kivudde ku kiri kyogamba ku information wateeka mu mbeera weeks 2 3 nenda ko ngenda kuleeta nedda katono nnyo wateeka wali eri teruwa okuba lwe nakola interview eri omutima gwange nsula ndogoota n'ebintu tekusobola kulogootana linda okuva ku accident nzuukuka bantu wala ewantu westategire ondeke leka tugende mu birala nedda tugenda kubira kansembe ku kino nedda Kakalaamu kankubulire tuli ku information Kakalaamu nali bwenti nga Museveni atuddaawo Beno Kibuuka ali wano General Kayanja ali wano nani Ragadi ali wano Museveni n'atunyumiza ekintu nti yamala emyaka eji ng'akubira Kabaka essimu tagikwata story nga ffenna weetuli nze nali ndowooza byakusaaga kati olaba ku kino information gwe tuba nayo nannyonnyola mbu ne lumu we yakuba essimu ne bamuteeka ku hold oli n'amugamba nti katusooka tulindeko oli agenda okudda nambwa unfortunately your excellence omutanda abadde agenze ku kisaawe ennyonyi wetwogerera agenze Bungereza n'abagamba nja kulinda essimu waatuuka eri mu connecting bwe badda batyo manye yadda ekyannewunyisa n'enseka nze naseka mu lukuŋŋaana nga kyanyumya kiri fane mbu omuntu omu yakomawo ku ssimu n'amuga halo obwedde okyaliko nti nkyaliko mwaŋŋambye mbu yabala hours mmeka of course yali mu loud ye n'akola ebirala n'amuga va ku ssimu omutanda watuuse Bungereza awummudde ne bamuggyako gwe Kakalaamu omanyi information enti eri priceless kati tugenda ne tubyogera oli nalowooza nti eno TikTok nedda bano abamu bafunye omukisa naye nga ngenda kulanga wulira Kakalaamu omanyi omusajja gwe bayita Egesa ono Munnakenya si Munnakenya beeyita Bannakenya naye Bannayuganda baveeyo nankani Eastern waliwo Egesa gwe twali naye ewa Sale oli eyali akuba ddiiru ennyo gwe baatwala naye era ku boodi ya PRS n'abeerawo ono era naye yeegesa Faruku amuleeta batandise nnyo muleeta oyo munenenene kati Kakalaamu nayogera nakugamba nti nalaba nga buli ekintu kye bayita diversion lumbuye kyeyaleeta ekyo kigambo kati nekino kankikunyonye kubanga akyogedde nnyo oyo omusajja Egesa atali Uganda yagamba nti gavumenti nkugamba negesa yenyini batulonda Muhammad otulonda ku UPRS Sale n'agamba ono mwagala ku boodi nga ne mulonze ffe ne batuwoyayo abantu okuva Sale yo yegesa basajja ba security kituufu nnyo oyo ayogera naye kyenjagala okugamba kikino kyeyagambye kye nali mbagamba ku kigambo ko kyalumbuye kyagamba kya diversion wuliza Kakalaamu nnyo omusajja yagambye mwe mukimanyi nti gavumenti erina ebintu byereetawo nebawa it's not all about a government yes simplifies bulungi nga omusajja ono batagenda kwereetera buzibu yagambye nti kitwale nti military aba security basobola okuleetawo ekintu mu b'amawulire ne mutambulira ku ekyo ne bamala ne baleeta bagundi baabwe ne bakipika kyebaleese nga kyebaagala mutambulire ku ekyo at that time for the purpose nekigenda ku social media TV endala nekitwala kati for example abo omusango okero ono yatta abaana gwabumbujja that time ne guganda ne Kakalaamu nze nali ndabyeko ekkomera lya Uganda nendabako omuntu omu nga musanzeeyo ekapeeka ng'abadde nga yayingira luzira nga tulaba ng'ali kapeeka omusajja yagambye intelligence kati yevuga ab'amawulire wano n'agamba mumukere kyekikye nabagamba nakubira nze kenyini nakubira siyerabira nakubira Mako
nga bagenda okusiba bakeizi ne mugamba mbadde ensaba mujje mwogere no musajja Suuna leeta jo Kigozi ayogere no tuli ku Serena waliwo ekiriwo Maka ali wano simugeya bwe yayogera ne jo Kigozi n'amugamba agamba buzizo mutulina baloya abasinga ano kweni BS bwe yakingamba ne mugamba Mako ulize ebigambo byange mugenda gende kitali tebamuzika bageze kitali NBS tena ba mawulire bakabi kubanga by that time Muzekini Kalisa tiyategeera kiriwo bali bafuga narrative the intelligence ngaina kyeyisaawo kati egesa yakyogedde era nagambye musajja ono asobola okuwera televiziyo yagambye mu Uganda muno mujje mugenderere kati okimanyi kati n'ebikondo ebyo ebyaba celebrity kati bikutte kyebavuga Gagaye Muhanja akeeraawo n'ateeka ssente n'aleeta eyo ring n'akola ki nga babokisa basobola okubanga baagala okukubwa ebikonde ebyaddala nga bagala bano kati ebya celebrity ne baga kati kakituvuge yes nga kyebaagala kati kakalamu kankubuulire kati kankuwe example jojo okutegeera nze sikolagana nnyo na Eddie Kenzo naye kati kankubuuze omanyi kyekitwala omuntu basi ne bakulaga basi zonna nga bazitimbye omuyimbi abeera mu Western ne bazitimba ne zitandika okuleeta abantu ne bajja ekkolo ne bajjuza government ebeerina interest kimu ekyo omuwagizi nange omwana yasobedde Kakalamu tebakugeta nalabe ne Simon Kasumba nga awolereza oyo muganda wange twesanga ne kumbaga ya Musumbange Kayanja Kasumba kasaba kubamu MP atandika kukolera state teriyo Kakalamu fe tugaggawalidde mu music industry teriyo muyimbi n'ogenda embalala n'okwata basi 20 n'ozitimba ebifaananyi byo n'oddira abantu mu bunaku bwabwe mu Western n'obagamba nti musasule transport abatwala n'abazza bagenda jukira abasinga abamu baba excited okujjako e Kampala ne bajja ne bajjuza Kololo ali ne basasula ne ku mulyango ekibuuzo government erina n'oleeta Fenoni omusasule miliyoni 4 Abitex yategese ava ku Abitex n'oli ye Musinguzi tebakulimbanga teri mbega asinga Abitex obadde ki komanya kyali awo mu Buganda Abitex ngaali ali mu nkuuka ya Buganda baze bamufumula oli Abitex kojja wange bamufumula gomanya okubega kwali awo kwa Abitex naawe Abitex muveeko Abitex ye Musinguzi muve nako mulabe edduka kituufu ye Musinguzi kati Abitex bakuleetera Abitex nti ategese Abitex center azijjawo Fenoni ayagala miliyoni 4 Kolole esaba mmeka gwe ng'amba oddire basi kale abasomba abatwale Kenya tumutye kyogamba bonna bana ababadde mu Kivulu basomye basomba Kakalamu aba Western abali mu Uganda abasobola okusasula ekivulu okujja Kololo be bana ababbi abafunye ssente babeera ku mizo tebagala banyiga aba Western ababbi essente bazimbye kira Najera gye bayita Najera Kira gye babbye ne bazimba tu tebagala banyigiriza kujja mu bisaawe babeera ku mmezo babeera ludda waawe batuula tajja Kololo awo kumunyiga oli asombye bannabaleese Kakalamu ekibuuzo kiri nti nkugamba gwe naye ennyimba z'omwana oyo sookompa ennyimba ndulu wangana nze nompa $10 olimba netumanyi lwa Spice Diana olwo buli omu lwamanyi nange bwe mmanyi kati ekibuuza nti nkubuuza gwolowooza oyo mwana alina ssente ezo kati gavumenti eba na interest ki yakazikola eno si yakubiri oba yasooka kukola cricket oval eno agenze Kololo gwe tolaba nti nno gavumenti eba erina interest erina kyeyagala kati kankubuulira ekintu kimu Kakalamu singa abatufuga abo abanyankoleki natutwa singa tebaalimu makudde ago singa bebajjudde Uganda Cranes singa bebajjudde Uganda Cranes bebajjudde nga bookerokero temubalabako bajeegomba ogigenda bati naye emisinde amakudde tegabakkiriza state government erina kye egamba mu Abaganda abakamiliyoni mwatufugafuga dda babebe cool naye ate bulijjo kankubuuza ekino bulijjo bagamba bali baava Rwanda ate lwaki agenda bagivuga bagizza ate Western ani agambye gwe bagaye bamala kapushinga buli Western kati nsobola okugamba Western abasooka oyo omwana genda olabe Shine Omukiga muganda wani Kansimi ennyimba ze nebbanga lyayimbidde and actually n'oyo omuwala Omega bagaye bapushinga buli omu bagaye buli eyayita Western
nkuwa abayimbi ababadde mu Western Uganda bakikwe ne wabatipo abakikubyo singa oyo mwana nga babaddewo genda ononyeze ku muwala bamuyita Shine Omukiga ye muganda wani Kasime Sister Charity genda kuhabo no bomanyi genda mu Western Uganda nze nakola show nze natwala Shirwe Kabale ati chenkunyonyola netira ati ne kasabeera mu yenna mukasa abali bate bagala tebagala bino nti mama wange waliko muganda tebagala Kashano Omukiga very Kabale baga twagala bantu bava mu kisoro otuletera ebyo government eba ne interest kati golaba regi nti akubye kololo akubye ne yakuba ne cricket oval omusiru tajja bitegeera owuli akana kantu kengamba nze njagala omuntu ambali fena tukulidde mu shop fena mwe tukulidde goroza katugambe Ibrahimu akale babala mbasolo kikola bajjo oba balunywa asolo kujja bwate n'agamba okay kubanga njagala kugamba omuntu ali embala asasula sente meko kuli transport ya mutwala natuuka Kampala corona alyako nama kubanga doza loko namala na deri wabula atawo kyoyogedde kyenkunyonyola nze nkulidde mbidongo mbibadde mu kuva senior 2 mu senior ngena tuka mu senior fonga nina Land Cruiser mbala katayingide mitwalo mukaga magina namadde kyenkunyonyola ku mafuta gano kati gola barwenjinga bamupika akubye kororo gwe no sinika amanyo nolaba Eddie Kenzo ng'akoze festival oli bwe mwana wa Chefali ne King Saha leta kati oyo King Saha agenda kutoba nayo kati ngoyagala okulaba abawagizi bennyini baloba basasula kati kugenda kulaba King Saha era basobola n'omukola akabadi basobola okuleetawo ab'amagye abakuba abantu embooko bw'ategendeze kubaamu kati buliza kakala mukakubulire King Saha buli muyimbi yenna aleeta abayimbi mu kivulu ne waba Bebe Cool wanu ayitako mu kikuubo agendako mu wino agendako ku sawuli eri bayitebwa Wakiseka King Saha yabadde Wakiseka abantu ne bamugobera walabya akacyankalano tiketi bazitundirawo osegedde basemakula bonna baani bayita bawininwa buli omu ayina show kubanga abantu Wakiseka osobola okujjayo abantu abawera 1,500 oba 10,000 ezo just Wakiseka n'amawulire goba opuulinze ne bana abali kimanyi bbanda ludda bagamba tugenda mu show tugenda mu festival Eddie Kenzo olaba naye agenda 9 BET akkirirayo wansi kati gwangambe ntono mwana talina gyakkirira oba yakiridde mbala mbala gundi eri gye banzaala obadde ki waliyo bameka obadde ki naawe kakati otunulira mu sente zireeta obuntu okuva embala gavumenti egesa kyeyagamba naffe kye twabagamba nerumbye kyeyagamba nti wabeerawo diversion nga gavumenti erina kyeyagala kati kankugeyo ekyokulabirako Museveni waliwo omusajja bamuyita gundi Kofi Annan yali munaggana olala otunu yabeera mu UN okuva mu 80s ne batuuka ne bagamba twagalayo omuntu okuva mu Africa okulemberayo UN Assembly General Secretary nga mu butuufu omuntu asinga credential yali olala otunu nga bonna aba UN bonna nga gwe basinga okumanya yatuuka ku ddaala nti yakulemberako nga secretary wa UN department y'abaana simanyi bikoze bitya olala otunu najje wa Museveni nga Museveni ayino muwe baluwa akalwolala otunu yali akalya Museveni amumme baluwa ne bamukubanga eba state ye kusimba ensi yo yerete baluwa ne wandika nti omuntu waffe wuno gwe tusimbyewo by that time nga teri amanyi Kofi Annan naye nga bagambye nti guguno omulundi twetaaga omuntu ava mu Africa nga olaba World Cup bagamba twetaaga World Cup kuguno omulundi Blatter kyeyatukola Sef Blatter yagamba kuguno omulundi egenda mu Africa South Africa ate Abamaroko baali balemeddeko naye nga ffenna campaign baagala egende South Africa because of Mandela kati bagamba twagala omuntu ava ku lukalu lw'abaddugavu yababeera General Secretary wa UN ng'olala otunu yasinga credential by that time najje wa Museveni n'amwegayira omuwe baluwa kakala mumpuliza bulungi nkulaga diversion lumbuye zayogerako nkulaga abasajja abo nti si bannayuganda kulaga engeri gye bakola ebintu efaveringa bo Museveni yamumme baluwa bwamala omumme baluwa abazungu ne bagamba akatunoonyeyo omulala kwe kugwa ku Kofi Annan yali teyenkana even a court of olala otunu by that time Kofi Annan n'atufuga ebisanja ebyo 2 Museveni wanyi kyakoze
alabye olalo otunu yaggwamu ddeesa takyalina na supu enkanyanyaze zimukulembedde ajula kugwage na myaka 8 Museveni nakola mbadde sikasuubira kaweteramu Museveni nakola ati nga okwesimba buli muntu yenna yeesimbye ku bwa UN General Secretary nga n'okwewandisa kwaggwa naye balekayo ruumu ku nseeze zizza oluvannyuma naye nga kampeyini ezisooka nga ziwedde Museveni agamba olwali otunu jangu n'awandika ebbaluwa duka gitwale mu UN naawe tukusimbyewo musajja watu n'adduka n'agitwala kampeyini yasanze yakubiri yagenza okujja eyasembye batandise okukuba babala bakiyita nerabidde erinnya lye bakiyita musooka ne mujja ne mwogera of course muba ku Zoom biki bikoze bitya kati zino ensi ensitula mu Security Council ne zironda n'abalala ye yafunye okulonda okwasoose yafunye obulwo bwasembye omusajja nga waateekawo CV ye ne bali abamwesimbyeko yasinga Costa Rica yasinze nga naye olala otunu yamusinga credential omanyi Museveni kyaba akoze kaadi eyo abazungu nga bamuli bubi UN Human Rights gundi commission muri bubi Abamerika waliyo baseneta abamuli abo bubi nabiki ayagala kolawo amawulire awo banange tuli bulungi balese olala otunu bamuweteremu mu kanyanyaza amuweteddemu tayagala olala otunu kulye kubanga abamanyi tajja kulya era Museveni ngoyagala afune stroke olala otunu alye olala otunu amalaliye mama kajukira ate government yewa mweyino kuwa sente otambule mu mawango campaigninga wallahi olalo tambulako wadde gwanga neri nalaje bamuwadde Lugunda ne campaign manager singa bamuwadde Adonia ayebale anti uliriza wabalabye mu nsi ki bali mu kutambula buli nsi basinkana president ba mawanga naddala zino ensenze waliwo obuzibu America olwa ebolono gwe yajjawo muganda wange olaba nti batandise okugamba bakuba kaadi babijjawo batuwa emyezi biweddewo ensi ziri tebitugasa nti nkugambye babijjawo ebyebola ziri ensi ogenda n'osinkana omukulembeze naddala singa kati bali Russia tebana musajja abantu wawangula bitugasa nnyo naye ffe bitugasa naye Museveni alaba olwala otunu asobola okutuula mu UN nga General Secretary n'awandiika ekiwandiiko Uganda tugitaddeko gundi no fly zone na influence nga bali abasajja si yateekako naye he can influence ne bamutaddewo for what omusajja anoonya PR okabulidde nkugamba Museveni buli olabanga gavumenti eyo ng'erina kyekola wabeerawo kyeyagala okukola ki okujjayo okabulidde nkugambye kati bino byonna ebivulu baagala amawulire coverage biki balina kye baba let me tell you bana abasajja basettinga agenda neva nekwata ku mitimbagano negenda ne mawulire bw'olaba kanale mugume ng'akuba ekintu olala otunu dambasada de wate mwebaba bika baagala kwata bali abacholi n'abalango bonna babeerawo ku malwa Museveni bannanga atuyambye Museveni naye nga basigala mu malwa na kawunga kalo tebajja kuva mu busiisira nga ye akimanyi nga banayisiba wadde ebya regi byo biganye kakalamuze sente zange nzikoze mu bidongo kugambye nze nasooka okutwala Shiru ne Kansiime waabwe okukola show nga tulina omusajja amuyita Shabba show ewaaba Anne Kansiime yes tujja muleetako osegedde kati nkunnyonnyola era Shabba singa atuula wano asobola okubuulira abayimbi be batadde set n'abameka akuva okw'omu abayimbi abali eyo gwe lwaki ono gwe bapika gonga nze nsobola okubalira wano nkugambe show ekola bantu bameka abasobola okuva mu Western Uganda n'asasula transport emitwalo 7 n'asasula entry n'alyako mbunadde gwe omanyi obwavu obuli mu Western Uganda gwe omanyi obwavu obuli mu Western Uganda lwegi gwe basiiba naye eri nga bakuba matatu kiri embalaloza bakola show kwa jipu wantu wa mirundi ebiri bakola show wali kwa jipu ne wala sima bayita babeera mu mbalanga bakuba matatu kyewunyi so kimanyi mpunda Uganda agasige nako wali bakuba matatu babeera olya restaurant obutebe bubeera ez'amaanyi kwa jipu bubuli bwa plastic kyekyamaanyi kigasi kigazi nnyonyi sikyamanyi agambye gwe buuza obasinga okyakalya zibabbaala abayimbi kate kannungu bayimbirawa
ekanungu bayimbira bwongambe mbo okwata abantu kakalamu mu 7 state military yebala yekuwa agenda bwolabanga nti bavuze kino kye baagala kino kye baagala kati n'ebikonde bibali mu kupanga kimaiza ala tutalwana ne kakalamu olaba ebikonde bya celebrity ebiri e Uganda bayina kye baagala military yegaba agenda nepika newa muhanji which is good ne bapika ebikonde era chicken ngabe bamukubye oluba ne bamubbira omanyi lwaki yeye yabadde gomanyi politics ali mbikonde nagamba nze mbaddeko gundi w'ebikonde ne netball era nagenda nabo mu Australia ntambudde nabo abaana tosobola kuŋŋamba omwana ne bamukuba we bato n'ajja n'okuwunga we bato ne dro kuba babaagala ekira bavuga agenda ninge siyo nalabye bwati nti oli omwana chicken bamukubye ne baagala ddo kuba kukipinga baagala balwane mu emirundi ngenda bwe bava awaawo kati kankubulira line-up eriwo zaala toto agenda kulwana zaala toto wamala Rebecca Jingo balwane ne Titi bwe bamala waliyo ekijja bwe bati eggwanga balikipingira kuba bamanya nti bano batuletera namba kati mu discussing ekyo beba bwa agenda ne TV sanyuka nejja ne bireeta live gwe munango olabanga ebitali byakusaaga ogenda okulanga Museveni yakabasika emyaka egi nga mulowooza eyo gasiya kati kankubulire Museveni okumanya yayagala pyala America yeetaaga basayinize Trump gaz awo okulanga gaz bagiteekamu bakuuma ddembe omanyi kyabaddewo omusajja yadduse emisindo mugamba nti nida tusobola okuleeta amagye bamugambe naye parliament esobola obbiisa for the first time mu Uganda Museveni yazze mu parliament luli Uganda yatwalanga amagye Somalia ludda wa Congo nga temaze kujja mu parliament bya approvinga naye kubanga bali bazungu bwe yabatuuseemu baga bannange mu nsasi nze sobola okuleeta na amagye temufaayo ng'omutwalo gumu ne kugukuma eddembe mwe nemukola byemukola bamusima golodi mumufudde namugamba atuleetera approval ya parliament n'adduuka emisinde mu parliament baabayisa speed musayininge mukiise ti Uganda tu approvinze amagye okugenda bagenda okuba omusajja akikubyewo nagamba amawulire abamagye bonna abavubuka mutandika okukwata obufaananyi mugenda Gaza naye kakalamu omanye kiri e Gaza n'essasi n'abantu abafiirayo Abaisirairi yeesabika okuva Kagere nga proof era mukuba kiba it's next to impossible bw'otutta omwana akulidde wali mu tropical omutwale mukali akasana akatamenya Sudaani kubuli obusajja bubeera mu ttano kakuba essasi nga totegedde na gye liva n'omanyi kyafa amagye ga Uganda ne gamala gagende Gaza okugikuuma interest kuuma Gaza bulira kamaleyo interest nti bana abazungu abakyaye government ya Uganda basoka naga waye musajja musoke mugira muleka Bobby wadde atugambye musoke muleke muteyako sanction nebina muleke omusajja akyatukumira Gaza ako kake Gaza omusajja basoro mu emyaka nga 10 nga tuli awo neka kibaba bakola Museveni kyabatukolera ngawe batutte namba naga nti batutte namba mutwalo gumu atubulireko n'abanaako mawo banabamba tasobola kakalamu bw'owuliranga Uganda ng'egambye abamagye babiri bafudde e Congo manya balinga mu 10 mukono ebyo biri mu bazungu kyobola Trump tasobola ku riskinga katolaba Iran Trump yagano teka amagye ga America ku ttaka lya Iran kubanga singa buli obusajja bumulinze buti kubanga yadde ya space no fly zone eya Iran kati obusajja buli buti bwagala omusajja alete ne waleeta amagye 10 kati Trump ali bwati yagamba sisobola babukubire eno kubanga wali ku ground ow'amagye wa America ogu afa Trump asoro mu impeachinga n'avaako ogu kati akola atya ajja mu Africa wagene South Africa mga tuleke mu naawe hagane Egypt oli omusazi tolerant dictator mga muzeyi no kubanga ekiri wali Gaza bakimanyi tojja twalo mutwalo gumo ku 10,000 meka 5 kati oli omusajja afuga Egypt tobimunnyonnyola government ye wadde ya military neso badaba Islam bekala kasa nevaako kikyako ono omusajja munange atwala bana abaganda kina twala tugende gasiya balugwala baani mugende ne mukoma we 15 who is going to say n'amawulire genyi bagate mu reportingako ekitakula mu nsi ndala bannakenya tosobola bateekaawo bannakenya ne bafa 10 n'otolaba muliro mu Nairobi naye kati kubaffe tuli basiru n'abatufuga nagamba majority si banna Uganda wewekyanga nga bakuleetera Abasudani nagamba buno obukookolo abasooka okwambala obukookolo abamagye mu Uganda
basooka tuleetera Abasudani nga balina okwebikka okwekweka kakyafu ka fashion nti aba SFC babuzaabuza tebalina kwambala bwe bati naye kyasooka ku Basudani mu campaign nga beebikka okubuzaabuza ng'okumutegeera nti anyanya yakubye essasi tuvola bakubanga amasasi nga bo tebafaayo banyumirwa batta bannayuganda who cares naye ekyo kikolebwa nga mu nsi abakulembera ensi they don't care oba si batuuze bansi yo gwokimanyi kati tebakyafaayo n'obayita nti no Banyarwanda kati bana abazzeeko tebafaayo gwe babuuze Ssemujju nakuweereza ka video ka Ssemujju wakalabi wampeereza ka video ka Ssemujju nekiri ensi ndowooza ekitegedde bannayuganda muve ku bino eba bagamba nti omusajja Lumbu yaleeta ekintu diversion abasiru ne basooka bakisekerera kati mu parliament bakkiriza nti Lumbu ye afuna info nze bwenzija nenkugamba Katonda yampa opportunity nentuula nabo for years that opportunity nagifuna ekyomukisa omulungi nabadde ndi awo nze nagamba nti bwe mulaba nabyogeranga nga nkyali mu Uganda nti bwe mulaba full figure we yasibira abantu ba TikToker military aba intelligence baali basetinze ekyo n'abaali balooya be nga bava mu State House kuba full figure teyina sentence babantu tayina n'ebyo na connection ne basetinga ekyo kati namerora bakyakola ne bebatambula bati eyo agenda n'owobo era nze kati kankubira omukazi yawangula Nammeere Masaka teriyo mulamuzi asobola kuvatandinga kintu kya Nammeere kiba kizibu lwaki Nammeere abakolera abavugira agenda bwavuma bwe yeyambula bwajerega bano wayita mamito oba akavuuka akasinga emyaka akyekyo tukyaliko ssebo kye baba baagala right now ku Nammeere osegera abavugira agenda era kibakolera lwakwagwa badde gumulidde omanyi Kakalamu nga wafunye Omunyarwanda nga yafuuka Muganda abateribo aba muzibu olabye omusajja akulembera kopi e Masaka yakulemberera bamita bade Kamulege eyavirayo gundi eyavirayo Nammeere kati beba Abanyarwanda abakumbike mu Baganda people abatayagala kumanya osegera ekintu ekyo kati kyobola yayogedde n'akantu n'agamba ebyeddala omusajja oyo yayogedde ekintu akulembera NRM ye Kamulegeja ye bajije simanyi oyo yagambye yo mugamba nti owa Nuupu asobola okubba akalu yagambye that is next to impossible kizibu owa Nuupu okubba akalu abantu ababba akalu be NRM ye chairman we NRM Masaka n'ebino bulijjo tubibagamba obigamba abantu abasiru ne bagamba mbusaaga kati nzo ngame mbuno erosi mbabe NRM basizo okuwangula mu Kampala ku erosi hawo naye abasajja baabaze bwe bati ng'asooka n'abala layini ya Nuupu n'amanya muri 2 nadda ku NRM entono erimu abantu 20 kati bw'aba asemba erimu muri 2 bw'abala 20 ku NRM wanawandiikawo 4 nadduka n'empapula ogenda mukola kinaalangirira okitegedde yes kati ensi bwete weeri naye Kakalamu ngenda kugamba nti abasajja bano bakutte state bagibala be batuwa agenda nti kino kyovola kati Kakalamu ffe bino bye twogera w'olabayo abantu nti abantu 1,000 babirabye eyo that's good otherwise ojja kulaba ng'ono TikTok avuma ono waawe mula nga kisokke Kakalamu ggwanga kyeriise etteeka ery'okuyita gy'otegedde empanka ne baleeta mu vidiyo ng'abavubuka beeyita empanka gavumenti neetabayita kyovola nagamba nti omwana nkoko muzibu teri asobola mukwatako kasita ate yafuna connection y'omusajja kapiteeni w'entebe mutegedde kapiteeni w'entebe yafuga ntebe kasita oyo omwana chicken kizibu newe bajjayo mu video 10 nga bamuvuga empanka kizibu connection nedda bwet era osobola musanga enkyanga waliwo amukuuma nga waliwo nga n'oba ofootya Calvin Kayanja avumirira ebintu pasta Bedi Bwanika avumirira Bobi Wine n'amugamba bakulya naye tasobola kuvumirira chicken wala ya Bedi Bwanika ng'avumirira oyo muvubuka naye Bedi Bwanika yasooka otugamba yamumanyisha naye Bedi Bwanika pasta bamusasula kuvumirira Bobi Wine nti atimanya alya bw'ayambala ovuro kubanga ayambala pampa naye Bedi Bwanika pasta teri bayira kankyogere bwe nti Kakalamu Kampala kubasumba nga obalaba waliwo ye pasta yenna avumira chicken
teri asobola kweyimba mu chicken naye tulina abapasa abavumidde Bobi Wine nti ali ebisiyaga kakalamu njagala otegere bino ebintu nze waliwo omwana gwendaba ne waba tiktoka ne mugamba oyo alimu omukono gwa fande ddamulira oyo naalimu kuba abapasita abasinga e Kampala babakuuma bukumi naki kati baba bamanyi info era kyobola abapasita abo mwangu okuvumirira gundi Bobi Wine naye nga waliwo abaana abakola empisa embi nga tasobola bagambako nga tasobola yes nze kati kankule kakalamu nze neewuunya omuwala DJ Etania bwe yatula ne mukwano gwange gundi Kasuku n'amugamba Kasuku nkusiba mpaayo omwana omwana e Kampala gwe bali badde Range Rover tuli wano ku gundi n'amugamba mpaayo omwana kiki oyogerako ndi mu showbiz mpaayo omwana n'amugamba Kasuku muleme kutambuza bwa malaya mpaayo omu gwe bali badde Range naye kati kyoga Kasuku lunaku tatugamba gwe badde Range Rover lwaki Etania we yatulawo teyabwogera oli bamu agenda kukulaga abantu wadde Range Rover naye nga tebiriiyo abaana bammwe kakalamu basiribwale naddala abaganda abawala abo muyingire mu bwamalaaya mukole bwe muti mugende mu bbaala mwetunde mulowooze nti nno waliyo abasajja basobola obbawa ki Range Rover nga kati nga naye yennyini asobola okuba ng'akikola isoke kitambula naye nga bali abasajja basetinza agenda abaana baabwe toli balabayo nti babagula mwabammwe wemala okusettinga nti oli omuwala ali awo simanyi Banyarwanda bamuwadde Range Rover n'aliyita bannamawulire ne bagyetolooza bati kati baba bamanyi ekyo kyakoze mwonna obuwala obuganda simanyi obusoga bwonna bukyoli bwonna bugenda kuyika mu bbalaze Kampala bati bufune siriimu bukole ekinga nabo bulowooza busobola okuba nga Kira Gashumba eriaje bali abasajja bakola ekintu muganda wange nga batuula butuzi planninga nti tuyingiza abavubuka bameka bavudde ku campus abawala bameka nti bali emitwalo ebiri kwabo tukoze tutya okwonoonako omutwalo gumu bafuuke bamalaaya badrunkard batandika okunywa enjaga katulete bano abawala batandika okutuulanga ku mitimbagano babalage nti nno nze nalabye akantu omuwala yegambye nti oba otya omuwala ng'olina emyaka 3 mbu simanyi wazimba mbubawo yakuzimbira Nansana simanyi kireka bbanda ku myaka 3 obuwala bugenda kusala omuwala w'emyaka 25 olina kusula Nigeria Kira biki naye kakala mbu mu apartment z'Ekira oyo atrending era bagenda mukyaza nga ekyo kya defendinga script mwabeewa mmwe simanyi wava Nakasongola basiriwale bayingire bati nga bonna bazze mu bbaala banoonya basajja bapangisa apartment Nigeria nga naye script government egikutte bweti basiriwale yeeyo abeewabwe nga tebagendayo kyekiri Bobi Wine yagamba mujja kiwulira buli omu waali kukiwulirako either mu mpisa oba muki byonna gosobola okuba ng'otudde waka ng'ogamba wagire NRM olina abawala bo 3 2 jiwagire kate NRM egenda kutuuka ku baana bo ng'etuga batuge anti abaana bo bajja kuba batudde bati baga daddy bannange shiranga banna ekitegeeza abeera mu bbaala mwafunira abaana bo ng'obaweeredde bali mu hostero naye nga kati shiro oli awagira Piero Yubitya nga influence yabatwala mu bbaala Gwetania bukyakola gundi etakomangawo ku gundi naye oyo omuwala nze nkugambye nze nange nawa abaganda bange ne magamba mugende mulabe ekyo wewe omwala yali riyo omwana n'ayogera ebintu yagala naweerezaako mu bbaala oyo Etania naga nenkola ensobi nengenda oba Thailand ng'agiyita nansobi kuba yali nsobi n'agamba nenkobawo nentandika ku 0 n'agamba Kasuku mbuulira nze nakola mu bbaala ebyo bibagamba mbawala beetunda ndeetera baluwa bangula naga Kasuku lekera ogamba abawala mbabawera mpaayo omu nange nali wano era ne Sendi nalaba Sendi agamba nti yalaba interview naawe abaana Eddie Sendi naawe abawala begenda mu esho yo mwala nakuba bati yakola e Rwanda nno yagenda e Rwanda oyo nno omuwala naye tebasobola muteekamu nnyo ssente omanyi lwaki oba ye nampijja simanyi nabiki kati gwe bakulaga bano babagulira bati mu Range Rover n'oli aliri yakola ekintu ekiri organic yeyo Uganda wetuuse Bobi kyeyagala nti mujja kiwulira naye kinjogeza bino kakalamu
kiri bwe kiti tonna bayadde okumpa myeddo mu kisuuku bwe tutagamba nsi Uganda mwe bannayuganda mulina otegeera abasajja bano script bagiruka batya bw'olaba ye ekintu kye baleese nga baddidde emyala bakulaze simanya amazzi bike bo bakoze amawulire baagala mumale weeks 2 mu discussing ekyo simanya kati baagera ne bagogola ekibuga kati nga tebaddangamu babavugayo emyezi egi oli kuzimba ku mwala nga kyekikola ne bavugayo emyezi emirala tugenda kusasula abasuubuzi ne baganda embaani balonda maboga n'ennyaabaabwe kasi bafuna ozi ne bafuna gundi kabanda ne bagaana abamawulire temuddamu kyogerako ekyo kati soko mpisizeemu ku bwana Ssemujju awo katono so bwana Ssemujju akantu ako mu bufunze soko ye kaluwa kakube naye kansooke mpiseewo akalango nawe oyiseewo akantu tugende bulungi bana njagala obbagamba mwenna abantu abali e Bulaaya ffe mulaba zino embuto zaffe tetuziwewa beera e Bulaaya ng'olabika bulungi bannange gwe lyali emnyama yonna gy'oyagala lya byonna by'oyagala oba papayezi KFC naye olubuto lwo lukwase Fatia Lujja omuguleko akajaani nga kaweweeza olubuto lwo nolema kulabika bubi mugende mu kamera ngo olabika bulungi ddeyo e Uganda olabe ku girlfriend wo olabika bulungi nga tozimbulukusa bintu bya kisiru ngenda kusomera enamba ya Fatia Lujja omuweereze WhatsApp oba omukubire tuderivalinga mu nsi yonna naawe omuwala ngo oyagala kukolako kabina nga tolina ssente za BBL Fatia Lujja ina ebintu byasobola okuwa kajaani n'onywako ekitumbwe ne kigira bwe sinakabina ne kagira kati nga kiri organic tebakusaze okitegeera so naawe omusajja ayagala okusala lubuto oba omukazi nga wazaala buzaazi nga bakusala busazi olubuto lwakuyiikako ng'oyagala dusala kubira Fatia Lujja olubuto lwakuwe akajaani akaluzza munda olabike bulungi Fatia Lujja omusango otya kankusomera enamba ye osobola okugenda ku Facebook teekamu Fatia Lujja ojja kulaba vidiyo ze n'ez'abantu abakoze ne TikTok teekamu Fatia Lujja official oba ku namba ye eri 0752 562994 07525 569 Fatia Lujja yes kakati kuba kana akagundi naye wannaye nomwana bagenda tukola atya anti omwana wattu tugume kagala tugenda kukola tutya ebintu bye solution eriyo yakubomba tubombe omanyi nti nno naffe kati tugamba bugati tubombye katonda akyusa emmeeza badde njagala ne maama wange badde njagala ne Keizi nga ngamba eyo koodi naawe wamma baganda bange nga omusajja ono yalese wakiyingizaawo naye Keizi abadde agamba naye omusajja nali siriyasi oyo walayi tukwogeddeko leero ne Keizi agenda mita 18 yegondiye naye amanyo gara naye gwozijjawa nze omuntu akola mu factory kozi bagansula ku street babanye tugamba nti maama kaye gundi shawuti emugezezza tuli kushe naye kakalamu nze badenda okutambira mu bulamu obatulaweeyo nze nali njagala bakwateko nkolenga phantom ngende tusuleko mu motoka obulamu bwe bakulowooleza leka bubeere bwobwo obulamu bujja kuwa emirembe butetekako pressure osula mu shelter yes shelter osula mu toina osula yes that's it dani okweteka ku pressure ogezeeko okubakakasa bajja kuvuga nnyo ku agenda y'abantu naye ate tekikola kalamu nze nagamba abantu era mbagamba nze nabagamba ndo kanki bagambe abamu ku bye banoonya okukola mu Bulaaya muno
ono yabikola oba sente wazijjawa oba wazijjawa nengo mpikannyo oyina kalina kakalamu leka naawe kakalamu omusajja yabizimba ebisinga yabikola leka naawe abantu baleme kujja kuddaano okulowooza nti muli mu level mubeera nti babeera mu level y'emu oba wakwongera kajja kwongerako naye ebintu ebisinga nange mwennyini byolina sibirina kyekyo nedda nti mwabeera ali mukwasiba bwasami but byonna byewakola nze mu myaka gye simanyi kyewakola but tewakozesa buvubuka wabukozesa bulungi ne bubaako kakala nze balinga bantwala mu conference z'abavubuka wamusumba Sirwaddawa banvugako danidanga ekyaliwo bantwalako mu university nga njogera ng'abaana mbagamba life after school life after school nenjogera ne ku sex kakati nga naye nze njogerayo Katonda byanyambye ne mugamba sobola kukola bwoti naye naye ekintu ekyali kyanyumiranga okusomesa kye bayita missed opportunity ne misused privilege because opportunity can come kwa kakalamu kale katugambe tuli eno tubonaabona naye kakati visa nga olawoze emima abasajja bakyusiza America yajjeyo bino bibaddewo gaba bino visa simanyi green card bitwala Trump yabigambe ebisoko bisuspending mu muntu ali Uganda twala tugenda zze yabijjewo naye Katonda tumwebaza omanyi kakalamu okujja wano abantu bakiraba mu ssente ne kakalamu waliwo ekintu kye bayita priceless kakalamu zonna nasooka okusinkana Ssaabasajja Kabaka nalaba nga sola kiteekako muwendo kakalamu mwana omanyi sola okusinkana Ssaabasajja Kabaka no ebigere ne byesiba okutambula nekyomugana ne kibula ate nze tebatusabugana kiffe batukwata lwakugendayo kweyita ku mukolo gwa Kabaka nga tebatuyisinde musajja nebagamba omusajja kyezijukira kyeyagamba nakati kyezijukira musajja yankwata natuteeka wansi n'agamba bassemu mwagala kutta Kabaka ekyo kigambo kyokka n'ekiwe ngamba wangi kakati kankubuulire nze ono gundi ajja wano era basoose okuŋŋamba ye bannange bamuyita bannange omukazi ono namuteekamu ki bannange ganda gundi bannange bannange omukyala uno lindako kati nina kyengenda okugamba tugenda kukuba bannaye tugenda kukuba Kabaka ye Kabaka Foundation ajja wano waliwo omukolo gwa gundi wakwata just second emu nekinumye nti ngenda kubanga ngenze mu Europe agw'emyaka 3 gundi omumbejja ajja wano kinumye nnyo nadde mmaze okukuba essimu yange nze nadde mmanya ajja lumu kinumye nnyo osegedde ekintu ekyo era bayira we ngenda gamba mwenna abantu abali e Canada omumbejja agenda kujja wano tugenda kuba naye bayira we kandikodinga kubanga wano tulina Kabaka Foundation gundi yagambye bwana Maka Luwulwa Maka yagambye Maka nze tankubira simu mami wange nze yaŋŋamba ne muzeeyi wange Ssaabakristu be baŋŋamba Maka agenda kujja muleete nga ntudde awo muleete atuule awo nsooke munenye fe abaana ba Buganda Maka mu kifo kyotugamba fe twandisoose okufuna information tuswala buswazi yampereza message takyajira anti kati nga 3 zigenda kuba zikoze eki zituuse naye nga njagala okugamba namugambye azijukizeeko ku Saturday ajje ku Sunday tujja beera yes naye abantu mwenna abaana ba Buganda abantu abagala Buganda mwenna otugamba abaana ba Buganda tetugamba Baganda people only nedda nga 3 tugenda kuba n'omumbejja tuli wano Kabaka Foundation nga tucelebratinga zonna details tugenda kuba ne mukuru Maka tugenda kuba nani byonna tugenda kuba tubibawa naye gwe weeteeke nga 3 omwezi ogujja mwana bwana omulangira Jjunju we yajja we had good time bana bobeera walio leeta abaana betuzaalidde naddala kuno ne waba omwana gwe ngamba n'oba oli wa tribe ki leeta abaana bo
bayige culture sigamba ya Buganda boko of course lero no batwala mu ya Buganda enkya tujja batwala mu kino ne kitwagala abaana baffe ba attached n'ensi gye tuvaamu so nga 3 Kabaka Foundation etegese tugenda kuba twaniriza wano omumbeje wa Buganda tugenda kuba naye tunywe tulye tusanyuke we network tujja kuba tukuba details Sunday janga tuli ne mukuru Mark so na ko olwendo soko kwambala ko ku kanzu venze nanyumirwa gwe nga tugize kinumye nnyo kwasigenda kubeera kati wandirabye kwa luli abantu abamu banyiga nga bandabye n'omulangira Jjunju bebamanyi anyway kakati omusajja Kakalamu yampereza akantu kano bannange njagala mukalabe kyojjamu liberty to tell us where you are. Osoro kazza kwata. Are you at liberty to tell us where you are? At this stage, no, I don't want to disclose where I am because, first of all, I haven't settled anywhere. Oh, before you went, you talked about Robert Chagulanyi left earlier. And in your conversations before you left, you had actually talked about addressing that subject, and you seemed not to accept his going away. So what changed for you? Why is it not okay for Chagulanyi? Why was it not okay then for Chagulanyi according to what you said earlier? I didn't have the same facts as Chagulanyi had. Mm-hmm. At the time he left, that was my thinking. Today I have a different thinking. I didn't know that the system had collapsed to that level that they can arrest the main opposition leader in the country. I didn't know. Come out. Oyo agambye nti I didn't know yesse mujunganda. Kakalamu kati tutandike kati katuwunzike video affe ku kino. Kakalamu Bobi Wine yagamba bassemujju awo nti bajja kiwulira. Okisegera ne balowooza asaaga. Olaba oba mukwaku Kakalamu mukaaku oyo mukyala we alina obutuuze bwe Bungereza and I think mukaaku yafuna obutuuze ku mukyala we. Naye mukazi wa mukyala we mujjukira nange ya. Yes, mukyala wa mukaaku. Yes. Yakubirako. Ne ba mukaaku abo. Aba basajja bayiyeyo nnyo basemogere nti basajja Baganda baasoma bategeera. Niyo nsolo okulaba basajja Abaganda kubanga bamuwadde mukaaku whatever million ne batuuka okuvuma muganda munnaabwe nga Nandala tamuvumye. Ko Nandala baamuwa ne Patrick amuli yati batuuka ne beerangira Besigye yasooka tugamba ne batuuka ne batabuka ne beerangira ne Nandala Mafaali ne Patrick amuli yati bwe baba baali balumbye ku Bobi Wine not that direct nti bamulemeddeko naye Abaganda balemera ku musajja ne bamukuba for example aba Moses Kasibante Kakalamu nze jjajja wange be bannanyini Kawaala twalonda Moses Kasibante ng'asiiba mu kiwuunya kunywa marwa n'abantu bamuwa kumusaasira busaasizi ne bamuwa n'afuga Lubaga North ne Kasibante ajja ku CBS n'avuma muganda munne Bobi Wine CBS n'emuwa empewo kati abeera ne simanyi Kwezi n'agenda ne Kwezi n'adda ne oli bangamba Kwezi enkuba weetonya mbu tatambula banne bagamba mbu enkuba weetonya tatambula nti buddakika ba adayinga enviiri musajja mukulu bayita Baganda naye Moses Kasibante nga Lubaga North Yard ku bisala bya Kayondo abamu temumanyi Kayondo genda wali yita ku Masiro ku kasozi bwe kati Kayondo omusajja yali we NRM nga ina amaka ganinga State House twalekawo Kayondo ne tulonda Moses Kasibante bisanje ebyo naye ajja n'avuma Bobi Wine ku CBS abo n'Abaganda balaba yes olidde ne tolemezaamu okabulira bano leka bamunyagwa kuba bamunyagwa bayita Baganda ffe twasooka okuvayo ne tugamba abantu nti munyagwa gwe mwagala okulonda yabali amudde first of all si Muganda munyagwa era soko muvuga yali Sheikh Gundi Sheikh ono yali Bawa Kuruthumu osegera naga nti sejja kyajjaawo ne kitujiragira ne kitujjamu obululu munyagwa yakedde n'agamba nti Machete tabera nko mukomera nenga buli muntu abadde agenda eruzira ng'asangayo Machete bonna baagata bagenda ngayo bati naga Machete aluwa ne boogera naye nga tali nga edi nayitwe ayine osobola okugenda eruzira n'otomulabayo nenga bamusiba mayisa Machete abaddeyo ne munyagwa
yakedde n'omutwe gwo gulinga bolo yenge n'agamba mwacha tetabadde mukomera abo tusoro basonywa kwa musajja averi kabale yali munaku nnyo yakulya mu bikune bajja batulimbalimba bakukati kiringanga kojja ngachumba agamba ntata we yomu kubali basinga ente masaka n'obugagga ne bana abasajja beyagadde buli kimu baliwo balina libato tulimba kati kuba munabe banayimawulire batula batine boogera teri aba challenginga but now however boleka bakashumba bamaba munyagwa mumbaleke but I wonder abaganda Ssemujju Nganda nupu lyo kwasoka bamu obwa minister bwa finance sikubanga mu nupu tewali wo babisobola ze nali njogera ne mwadanko nyingi ngera ndi mukwana Ssemujju nanga wisdom Ssemujju ebyo byonna byasoma si yabikola yekka tubera ku committee dwa kwanga echairman ne tumwana abisoma nenga kati Ssemujju ya shining ne bamuleka shining nga atugamba ebijiko bya Museveni buli kijiko kya milioni 5 simanya Museveni akatunguluka ka milioni 3 ne bamuleka shining ne Ssemujju bamulonda yasibanga nga wajja ku radio Simba ino kuchukira mu Bobi Wine Nupu omanya abaana ba Nupu abayaye omanya abavubuka abo abatasoma nga buli dakika achukira mu Nupu neze kye newunya Bobi Wine emyaka ebiri wajagwako naddamu namulonda ne kwa minister wa finance ngoma kyamulaga nti muganda peta tokoinako buzibu Ssemujju Nganda yalemezaamu ajeregera Bobi Wine najerega empaleze najerega nenga bamongedde obwa minister shadow cabinet gwe wali osuubira Bobi Wine kolaki kumunteekako musisi kubanga abantu bekira buli muntu yenna teri atasobola kugamba nti Ssemujju is a performer ne waliwo ekintu nakusina bwati noga kati omusajja ono mukoledde ki abasajja abo okimanyi nti right now babuuziza Ssemujju omusajja abuuziza Ssemujju munnamawulire omutegedde oyo gundi ate erinnya ndyerabidde na musiraamu bannange erinnya ate ligenze musajja omusiraamu abadde abuuza Ssemujju nti Ssemujju okay kakati oyogera ki mukuddako oli ludda wa osobola okwogera kati n'ovumu obwogera wa woli nga tumanyi Bobi ali America Ssemujju nkuwa magezi kola video oleme kuluma mu bigambo ogambe nsaba kwetondera Bobi Wine ne bannayuganda abantu bajja kukakkana bw'oba tonnaba kukikola ogenda kubeera Saudi Arabia nga buli munnayuganda akutunako nga bbi ngaya kugamye ko tali Saudi Arabia yonna ate yagenda eyo kulamaga wagenda kulamaga Ssemujju Saudi ate Saudi teri nnyo bakadde bojja kukyusa pampa ng'omanye omukadde we Saudi omanye abawala bepaka Ssemujju nze nkwagala nkuwa bwe magezi Ssemujju Nganda just bakita batya nyamu video wekume ebyo byeyetonda mu luzungu nga tebiri kiriya tebiteri ayagala luzungu lwo Ssemujju Nganda jangu mu kamera ogambe amanya gange nze Ssemujju ntwala omukisa guno okwetondera muganda wange Bobi Wine saamanya kale twagala luzungu oluzungu Bobi Wine abakwagala wetondere Bobi Wine si bakyoli baganda kwa mvumanga mu Luganda ositewamuvuma naye wamujereganga mu Luganda sijja gamba nti Ssemujju wavuma Bobi Wine naye wamujeregereranga naye ng'omusajja akuwadde obwa minisita emirundi egyo weetereeze wagaana what do you expect us to say era Ssemujju abakunyigidde baganda ate bagenda okuyamba mu diaspora togenda sangayo basoga abasoga nosolo basanga naye mukyoli kyagenda okuyamba Ssemujju awa nti tebamutegeera n'omukyoli ajja gamba olaba abaganda bali wano e Bungereza baganye nze nkwetebye kati omusajja Bobi yabagamba mwenna mujja kiwulira omusajja yagamba ekirungi ayogedde nti by that time sign up facts nga Bobi ze yayina naye kati mbuuza Ssemujju otugamba tewalina facts nga Bobi ze yayina kati ebijiiko bya Museveni ebigula milioni 2.5 wazijjanga wezo kakalaamu Ssemujju bw'oba wafunanga facts eziri mu State House n'otubulira toilet paper ne pampa ebbeeyi yaazo eza State House gwe gy'otobeera gweŋŋambe tewalina opportunity efuna facts Bobi Wine z'ayogerako oba ekibuuzo Ssemujju lwaki tewakubira Bobi Wine n'omugamba muganda wange njagala ombuulire by'oyogera kituufu kino ne kino olaba Joseph Kabuleta takkaanya na Bobi Wine
ne Kabuleta yayimuka n'agenda mu office ya Bob ne batuula ng'abasajja n'abaako ne meeting n'avaayo era Kabuleta abeera ku Facebook nga naye atugeta ng'ayogera byayogera ninga talumbye kuvuma abantu kwa Kabuleta nze nali manya agenda teekawo force mu Bunyoro ku ground muganda wange negasa najjukira nti Kabuleta zeesimba mu by'emipiira nenga abasajja bano katubaleke nali mmanyi force Kabuleta gyagenda oteeka e Bunyoro nga mmanyi Museveni tasobola kujjayo kalulu bona bagenda kawa Kabuleta kumba abasajja obalaba basiba Kampala ku Facebook Kabuleta kati atuuza omunamawulire n'atula n'ayogera oluzungu n'alumalayo n'amera n'envi alinga ali e Bulaya kakala mu wano kyangu nnyo kakala mu kyangu nnyo nze naawe wano okufuna envi wano naye nga omuntu ali eringa muvubuka afuna envi e Uganda kikyoli kubanga wano tulina vitamins zetugenda ossubwa nabadde wa family doctor nambuuza nga omirako ku family omira ku koza jita vitamin vitamin dio zimirako wano nti sijja kulimba atuwandikireko nange ntegeere ziriwa zenyino mmira simanyi 250 simanyi mirongo bikoze bitya ba miligram ziri nze ne wali mu Costco zibaayo ne tomanya twetaaga okufunayo muganda wange ne kati bonna abasajja badda ku Facebook nze nkugambye buli gwolaba Munyagwa atuula bwati sente kati Munyagwa yaleeta Bigirwa mbu ye General Secretary wa Commonwealth Party omwasagula lulwe kati buli bamala okulya sente ne ziggwawo buli omu ali ku lulwe ne balayika n'okweraba tebeeraba bayenyiga bakyakyogera anti Munyagwa yafuna sente oli muyayi yadduka nazo oli Munyagwa naawe Bigirwa n'asigala ng'awunya oluwumu Bigirwa yasigala oluwumu lwe ng'aluyina anti yatandika okwamba t-shirt enjeru ng'alowooza banaamusaasira n'asigaza oluwumu lwe ali awo teyafuna na sente zisobola kumujjanjaba luwumu ali awo naye asiba ne kwezi engeri oli kwezi gye yadayinga enviiri ze nga bajerega nabo Bob Wine naye tebalina solution ate kwezi y'obusungu bwayina alinga gwe baakwanira omukazi anti baamugamba ku myaka gye byonna byagize byagaana baamubalira gwe kasita okuba Bob Wine kimu bibiri ng'abweteeramu naye kati omusajja oyo olowooza ebyensena akyayina sisuubira noga kino yasooka naleeta n'omusajja gundi gwe baaziba amaaso gavumenti gyawagira naye yamutta amaaso tamala emirundi sini yatugamba ono ali mu Australia era mukazi we singa teyali tegenze mu Australia kufuna butuuze singa naye yagira ddala yatomerera ddala Uganda naye naye wajja bwati kubanga abo basaasa bonna bali awo tebalina kiddako kujerega Bob Wine omusajja atulabe Museveni teri Muganda gwasobola kuwa biliyoni ya sente pozi nga Katikkiro wa Buganda taliyo kati okweza alowooza nti Museveni asobola okukwata miliyoni 5 n'azimwa tazikuwadde mu kampeyini azikuwa kati nga ne Bebe Cool okugaggawala amaze kuba kampeyini ng'ezo twalina Bebe Cool nga n'omutima gwe gutandise okwonooneka nze Bebe Cool musanga bamuwadde ekikutiya sa sente nkuba mu ngalo tuwali ne Bebe Cool nga ffe tumusaasira ne kati azifunye naye amaze kuwa campaigning ngezi kubanga yebidandi sali simanyi Moses sali gwe kwezi atalimu na supu simanyi ogenda myaka 7 mbovume Bob Wine mbu Museveni akolereki so kati Ssemujju made a mistake nenze muwa magezi Ssemujju jangu mu kamera toyogera luzungu oyo musajja omusiraamu mwerabidde yabadde akubuuza munnamawulire omugambe mbuuza ye batte something batte sorry batte wa music akola wa aba ali mu monitor bawandiika eyo ga print ge balimu era nanagira muko katono nsaba akuleete Ssemujju tewakosa bacholi tewakosa balango wakosa baganda bawagizi ba Bobby yogera Luganda toyogera luzungu kwanza mjuka tuli Bulaya benna abasinga okuyamba abantu ba Central ne bataba baganda beba abakulyawo mu Central abagala okumanya furati zabo weziri bali eri Karamoja tebagala nnyo kumanya boyina okwetonda bawulye bwe bati kubanga kumira malala Ssemujju gamba nti muganda wange Bobby nsonyiwa samanya bw'olaba Ssemujju takikoze bw'ati aba naye kabadi kike nagambye nti abasajja baletawo diversion bazola mugabuuka mu kode mere Saudi tuvuge ekintu yes otegere kyewo kakalamu olina okutegera military yegaba script engeri gyetambula kubanga kati weebuuze
Kakalamu Bobi Wine okufuluma muyeta maiti no government eri corrupt oli musiru nga Besigye ali tatumanyira alinga nambwa kiki kyagamba emyaka gyamaze mu parliament yali muna mawulire nga tomanyi nti government yali corrupt Kakalamu ng'owulirizeeyo gasiya kyovula abaana bakiseka bagamba obwo busajja bumbega Kakalamu kati olaba naawe otudde wano buli muntu yenna atudde wano teri muntu atakimanyi nti government ya Uganda eri corrupt babuuza omusajja muzungu nti otambudde mu Africa nsi ki ekyasinze okuba corrupt nga talowoozeza nako yagamba Uganda ne ku airport bakusaba enguzi mbu yali tamanyi nti eggwanga liri corrupt bwelityo kati onoowakanya otya Bumalu Kiseka agamba nti obusajja buli mu kubala mpiki nagambye nti military ya Uganda ekeera esobola okukugamba nti wetegulemu kati kikubira eri wefuule nga naawe agenze eri osike ku bantu yegaba kubanga bw'ongamba nti nali ebyo byonna byayogera gasi wali tomanyi kikyotegeeza ku myaka egyo nga wali munamawulire mu parliament nga ba Agatha abanyankole abataberanga nako mu parliament Agatha yasooka okutufulumiza engeri ani tajabba mu ssente gwe nga totugamba Ssemujju ng'osiba ku capital gang biki bye wayogera ku capital gang Agatha ataberanko MP kyenagambye nti owakanya otya ba Fred Lumbuye ba Bumalu Kiseka abagaawo obusajja buli ku mpiki buli ku script oba wakanyizaawa kyenkugambye nti Ibrahim Ssemujju yasiibanga kusimba nga waba amaliza programu akola programu emu ey'okubiri alina okuwetera mu kibiina kya Nuupu kati okakasa otya abaganda abali awo Ssemujju tetujja kulimba abaganda bakunyigira ate abalina okuyamba ku kyeyo actually va ku baganda abali e Kampala abaganda majority bali Bulaaya tebakulimba gomanya abaganda bali ku kyeyo abaganda batandika okujja e Bulaaya mu Jankaaga mu Jataano nga ne Uganda tennabaawo nga Ssekabaka bamaze omufumuula gomanya abaganda abajja ne Ssekabaka e Bungereza abataddayo Nakato maama we yagenda mu Jansanvu gundi e UK Buganda gomanya abaganda abali awo e Bungereza gomanya abali e Germany baze bakulira muli eri bakuze bazadde bakoze batya tina bakiwanuka wano mu NFL yes American football tuzanyisa kakati gwe obavume Ssemujju toyogera bwa luzungu bo jango oyogera Oluganda awo tujoka bworola ba Ssemujju nga teyeetonze bwatyo Fred Lumbuye kyayogera nti obusajja buzze Bulaaya kukyukira mu musajja kwa musajja anoonya agamba tuzikiza tutya Bobi Wine muwulirize nnyo kati musindikeyo ku Ssemujju agira ayogera bonna babiri wabweru bakuwadde emyaka gyabwe gyonna ssente bunaku bakolera eki nti baba n'abawuliriza abali e Bulaaya anti kati onoowakanya otya Bakiseka nga oze Bulaaya kati Kakalamu singa najja e Bulaaya katugeze nga nali nvuma abantu b'e Bulaaya kye nandisoose okukola okimanyi kubeetondera kati naye oŋŋambe nti nzize e Bulaaya buli kimu kiringa nnomo kati ekyokubiri Kakalamu weegenderezanga nnyo kakati Kakalamu okay bw'oba oli Bulaaya n'ogaana okwogera ensi gy'olimu golooza gavumenti esobola kutegeera nsi gy'olimu nga bali bakubidde live kikyotegeeza nga totugamba nsi gy'olimu Mana amutugira naawo nga tamanyi olaba Naamini yayogera nti ali Saudi Arabia kyenkunnyonnyodde lwaki omusajja tabanga nga vidiyo azikwatira mu manju ya kira ate naawe nedda okubeerawo nga Ssemujju vidiyo azikwatira mu manju wa kira wakyasaaga Stella Nyanzi badduka baayogera Germany kakwenza Bungereza because it's normal ne Bobi ayogera America Bobi ayogedde America ba wisdom bali Canada kati golina special sabo kikyolina ekiri special fe tutudde ne government tugibaddemu tukubye ekintu twagidde Bobi tudduse twogedde gye tuli gwe toyogera gwe kikyoli mama Ssemujju olina kyajabulo ki gwasinga Besigye ne Besigye yayogera nti ndi South Africa lwe yadduka tusobola okubeerawo nga Ssemujju vidiyo azikolera kira mabega manju yali azimba maka matiri bonna kyenkunnyonnyodde nga watunuza bw'ati ekifaananyi vidiyo agikwatira mu portrait omanyi ekintu ekisinga okuluma bwe kubeera nga otudde mu nnaku yo nga bw'oli mu kazigo ko bw'oli
nolaba ngo scrolling ne bagwa ku interview ya Kayenga ayogera Ssemujju ali kiranga Ssemujju yagiraba oyiza wulira otyanga igwese omanyi lwaki nze Ssemujju akole bino ebintu nze kugambye kakalamu nze nakolako video nalaba bulabe kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyabukedde nempetera mu Katikkiro kwegamba eri show twagikola ne Kasuku naye nali ngenza okudduka emisinde Katikkiro ali bwati nali ndi mu byanga omusirikale najja nakonanga wisdom bakuyita nentunda bwe nti ne magamaga kyali wange ne mutemyako nga mmanyi nti bantwala ne mugasi najenda ganjagala jja naganedda abakwagala ali wali mu tent ngendo okulanga ndabamu abazungu bwenti kati nalega bwenti mu maaso nga sinala nti Katikkiro ngendo okulanga kale musirikale mga nyanjagala Katikkiro yakwagala bwe nagenda nali nakamutuukako nanga kaye nompeteramu bwe yakyogera do you know what I did nga tannayogera kirala nenkuba amavivi ku ttaka ne mugamba munnange ensonyiwa nakuyitiramu ddikozi amavivi ku ttaka kwanga omusajja mukulu yeevuddemu n'agamba nga tetunnaba nakwogera na kigambo nenkubiramu amavivi ku ttaka lwaki mba musiru nga saakuzibwa nga Katikkiro wa Buganda agambye ekintu ekyo ku myaka face to face nsigale kati nga nyimiridde kumiti mba saakuzibwa kakalaamu naawe kati oyo omusajja omulaba Ssemujju ave mu by'oluzungu teyayita literature nnyo ali awo gundi yava Masaka Ssemujju vvamu ebyo ebyekisiru by'oyogera oluzungu ne batte kola video ogambe bw'oti nti bannange bannayuganda otyo ebyaddala nze wano kati video yakwetonda neetonda muganda wange Bobi Wine bwe nali nga simanyi tobyogera mu luzungu jjajja wange tajja bitegeere yakunyiigira nze ekira kati kankubuulire akalulo ka Bobi awo olaba awo nzeyi wange yalinga alonda oyo Ssemujju kwaba eyo kasangati osegedde naye yanyiigira oyo omusajja era baalyoka ne bagikyaddoono kira ne bagikutwa ku kyaddoono yanyiigira omusajja oyo nga atandise okuwedera mu Bobi Wine kati muzeyi wange okusonyiwa kola video mu Luganda ogaba nensaba munsonyiwe muganda wange Bobi Wine nsonyiwa saategeera bye nali njogera ne bannayuganda mukoleki munsonyiwe buli omu asobya wala yogena omanyi abanyankole babasinga ebintu bingi walaba Kajina we yajja mu parliament ze bujjo kibagamba bajja bamweweredde omukazi yagamba naye mba mwagala nfukamire ngenda fukamira ebyaddala zo sente zaabula ne simanyi ngeri gye zaabulamu oba ye yazibba Kajina naye mere fact yagamba nsaba mu nsonyiwe even if you need me to kneel I'm going to kneel down Kajina basonyiwa omukazi buli omu naga ku malala g'abaana abava mu Western ono omukazi nengo yo mukazi wa amaanyi oyo yasula wava munno oyo gwolaba ng'akyali mu URA yakuba essimu egi oyo Kajina ebintu betumanyi obimanyi yakuba essimu emu egi nga tajjuka nakujjukira nti wava munno yasooka okuba mu 7 Benz babba emmotoka za nina akatabo ka African Entrepreneur kava munno wava munno yasooka okuba mu 7 President wa Uganda emmotoka kuba tezaaliwo Kajina yamujja waggulu paka ku ttaka embwezo nga tezijjukidde n'ava muno kyabakolera naye Kajina mu malala ge yajja bw'ati n'agamba nsaba mu nsonyiwe mwagala nfukamire tebaayongerako Ssemujju nze nkuwa magezi nsaba ffe abalina ebiwundu n'abalala it's just mira amalala go ogambe muganda wange nsonyiwa buli omu asobya saatege tobyogera mu luzungu kubanga obyogera mu luzungu bye byamalala gaalina ze kodi ze nkugambye ffe tetwagala luzungu lwo era teweetondera bakyoli weetondera baganda n'abaana ba Buganda kati kasiba ntengeri gy'avumamu Bobi Wine ng'atuuka okwetonda nga gy'ayogera luzungu nga yeetonda nga ayogera luzungu bwe kiba kyekyo kakalaamu tusobola okubeera wano Ssemujju ekisooka ng'abo Bawuma Luseke be bagamba mbwali ku script ekituufu asobola okuba ku script nakyo kisoboka kyekugambye military kakalaamu mu Uganda nze nagamba Isima nali bwenti Isima ng'ali bwati ne mugaa Isima bakutadde ku payroll nga David Muhoozi akyali mu security ne mugaa ogenze ku payroll ne mugaa Isima nze nakusooka mu eyo government ogiraba kasita ogenda ku payroll you never come out era bonna aba TikTok abaolaba aba YouTube abali ku payroll abayinga kuzadda mulira okuvaayo bakusiba ate sibakutta ne mugamba Isima nze bankolako profile ne bagikuba mu maaso ga genocide by the way that is the respect jenkaringa eri genocide yabagamba mugende mu ndeete ne bagireeta abayiso
ng'abatumye Wisdom baali bamuwadde ssente we wali ku payroll ne baleeta ripooti nti tewali n'abagamba mumuleke nti wayi nono bebekulu oyo yanneesimbamu oyo ne bamugamba wayi n'abagamba oyo omwana nti temumanyi maama we twali naye mu nsiko yatujjanjaba ne boogera ku muganda wange and they are still serving n'agamba mumuleke temulina ssente ze muwa era nze nabagamba omuntu yenna agamba nti gavumenti ya Museveni yali empadde ku ssente jangu gwe vaayo nkube era baali batambuza kiri kifaananyi nabagamba vaayo oba gavumenti vaayo nti Wisdom yajja ne tumuwa ssente bwesi yasayininga ne webawa General Sale gwe jangu nti ogambe nti Sale yakwata miliyoni bwesi Wisdom n'azikuwa ne waba General Sale challenge him nagenda ng'omukola emirimu eyanvuganga wataba General Katum wani oli Erika Yanja owe yali w'Embule yalinga Ragadi oyo nze Ragadi omuntu w'enale mugwensinga okwagala nze talina malala takuvuma akuwabula nagakaye wano otuuse Ragadi ne bana abalaba akayingira bana beeyita abaana ba Chefali obasanga oba wakatambula bwati n'awanda amalusu era nze nagambako General Sale omuntu asobola okwogera mu maaso gange nga weenaale mwali ogwo Ragadi yagenda okujja mweenaale nga mugagga ng'azimbye mu kizungu akukyala General Sale n'abuuza Ragadi Ragadi olina ennyumba ey'akabenje ne mugamba gyakutwaleyo ne mugamba oyo Ragadi waayogera nga ntudde wano I can listen kubanga teyajja gagga wali mu gavumenti yammwe nze namulaba nga mugagga ne tugenda mu nyumba ya Ragadi sibanye nyumba ya Ragadi ogimanyi muga oyo Ragadi ne wangamba Wisdom jangu njija ne bano ongambe bala mwalangira abantu ntino ye biliyoniya asijewa wa bana tugenda suka wano olwaleero takumira mpera bankumire bye bye. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.